Nze namuli Renita Amina nga nkola n'ekitongole kya Care First Recovery Homes Uganda. Ndi musawo wano nyamba ku tiimu ya wano okujjanjaba ebirwadde byonna ebikwatagana n'obwongo. Nina emitendera gye nsinziirako nga tutegedde nti nno obulwadde bwonna obukwatagana n'omutwe bukyusa engeri omuntu gy'alowoozaamu, engeri gy'awuliramu n'engeri gye yeeyisaamu n'abantu. Naye waliwo embeera ekusukkako. Bulijjo abantu tubeera ne stress, tubeera ne bitunyiiza, tubeera ne bituleetera okubeera nga tuli anxious. Ekisookera ddala kye twandiyise genetics. Waliwo endwadde eziviira ddala mu famire zaffe emabega. Kati waliwo obulwadde bwe tuyita schizophrenia. Obwo bo tebuwona naye bujjanjabibwa. Kati obanga mu bazadde bo bajjajjaawo kyalimu kisobola okukuleetera gwe omwana oba omuzzukulu okufuna ekyo ekirwadde. Ekirala ekiyinza okuleeta mental illness okukozesa ebiragalalagala n'omwenge over an extended period of time ate ng'obikozesa namungi. Ekirala abutogera ku bizibu byaffe n'abo abantu trustinga. Waliwo okwogera ku bizibu byo n'omuntu naye nga tomwesiga. Wowe era okukyogera wabeerawo ebiri ebisigalayo totuuka ku root cause kyennyini kyakireese naye okwogera n'omuntu gw'otrustinga ebizibu byonna obijjayo.